Saabalwanyi wammwe eyita Saabalwanyi munnange ali mu kutya era ali mu kupapala. Bwe twogera kati ng'omukulu ono awulira ng'atidde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byatuuseeko mu ggwanga lya UK tibimulese kye kimu era nga gw'olaba ono ne bwe twogera kati kigambibwa nti atidde ayagala kuwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buyinza bwe. Omanyi naye akimanyi bulungi era akitegeera bulungi nti obuyinza bwalimu munnange yabunyakulabunyakuzi ku muntu eyali abuwangudde mu mateeka wabula n'asalawo abunyakule. Kaakati kimufuukidde ekizibu alowooza ebintu bingi byonna bigattagatta tebijja ate nga n'obwongo obukaddiye bunafuye buzitoowereddwa nnyo okutta abantu kubanga okuva mu myaka emeka Museveni tugambe nti yatandika okutta abantu ng'ali myaka 2 kati wa myaka 80 plus abadde ku musaayi gw'Abannayuganda. Kintu kino kimuleetedde okutya, kimuleetedde obweraliikirivu era alina obweraliikirivu bungi. Agamba ki ekigenda okuddako singa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency agenda mu maaso ate n'okumwanika. The Declared President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency atutegeezezza nti Yose tebuhabulwa anaatera okussamu ebyanguwa era amukubira essimu ng'ayagala kwogeraganya naye asobola okulaba embeera gy'awaayo obuyinza ate mu mirembe. Kinaaba nno kya buwanguzi era tunaagamba congratulations. Ani abadde ayinza okuddawo n'alowooza nti Museveni ayinza okwekuba mu mutima n'ayagala okuwaayo obuyinza mu mirembe? Tewali abadde ayinza kisuubirako wadde okukirowoozaako. Era Bannayuganda mwekulise kano akazito ke mutadde ku musajja atandise okuba nga atya, atandise okuba nga akankana era ebigambo atandise okuba nga abyogera. Awo nno onaatuzzaamu ku maanyi eggwanga linaategeera Bannayuganda nabo badde bakooye okubeera nga tulina omusajja omutemu obutemu atalina kyayagala, atayagala kuzimba ggwanga wabula ayagala okutoola ku ggwanga. Ekintu kino kye kimu ku biviiriddeko tebuhabulwa okukkiriza awaayo entebe gye yabba obubbi gye yawamba obuwambi ate mu mirembe. Bingi nnyo bikolebwa, bingi nnyo byogera, bingi nnyo tubiraba naye tebuhabulwa yaani n'aba atukoleddeyo mirako y'obulamu kubanga ye abadde musajja mukakanyavu nnyo ebbanga lyonna ng'alowooza nti yategeera ennyo naye munnange kitwewuunyisiza nti ate entegeera gy'abadde alowooza nti ategeera essaawa zino takyalina byategeera. Tebuhabulwa asayiniza okuwa Bannayuganda okuwayo obuyinza bwa Bannayuganda. Byewuunyisa naye nga tubirinde tulabe ekinaava ewa tebuhabulwa oba anaatuddiza entebe yaffe mu mirembe ate tuddemu tusanyuke, tuddemu tufune ku ssanyu olwo Uganda etambule ng'egenda mu maaso era Bannayuganda ffenna tumanyi nti nga tukwataganidde wamu tuba kigenda Ghana tugenda kuba bawanguzi. Uganda yaffe genda kununulwa, bingi bikolebwa, bingi byogerwa, naffe tuli bagumu kubanga tumanyi nti tulina omulwanyi omulungi, omulwanyi Namige eyatukulembeddemu okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba era nga tutereeza eggwanga lyaffe. Tusuubira nti one day one time obwenkanya bugenda kubeera ku sayiti yaffe era tugenda kuba abawanguzi. Temuba na kutya, temuba na kugamba nti ki. His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali wamu naffe era tusuubira nti bino byonna ebikolebwa, ebyogerwa, byonna ebiriwo bigenda kuba bya njawulo n'ensi yaffe egenda kuddamu okufuna ku ssanyu ate era n'ekitiibwa. Ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Twegatte tulwanyise Bobi Wine tumulemese okubeera president, tugobe ebisiyaga mu Uganda. Ebyo ebigambo byogerwa abantu abalengerera okumpi ng'ekisolo kye bayita embizzi. Bobi Wine agenda kutunda ensi yaffe mu basiyasi n'amala abeera president, ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Twegatte tulwanyise Bobi Wine tumulemese okubeera president, tugobe ebisiyaga mu Uganda. Omuyimbi gwe bayita Amanyi Basudde yagamba nti walikola ekintu okulumya agundi ate n'owunzika ng'oyambye muyambe. Museveni ayagala okukozesa ebisiyaga okusuula His Excellency Bobi Wine naye ate mu statement zakola okusuula His Excellency Bobi Wine ate zisuula ye. Nazzi kuno bazadde baffe baatukubirizanga okutambuza essimbo.
era baatugaananga okutambuza ekimama n'ekigendererwa nti omuntu gy'okoma okutambuza ekimama oyinza okwetega n'ogwa wekka nga terina kutteko. Ne gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni essaawa eno eringa ng'omuntu atambuza ekimama. Kaakano yeeteze yokka n'egwa nga tewali agikutteko. Kubanga bw'ondaga nti Bobi Wine singa afuuka pulezidenti ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Agenda kutunda ensi yaffe mu basiyazi. Era n'ogamba lwanyisa Bobi Wine bw'oba oyagala okugoba ebisiyaga mu Uganda. Kabeera kabonero ak'essimbalala nti pulezidenti abeera atudde mu ntebe obudde obwo y'avunaanyizibwa ku bisiyaga ebibeera mu ggwanga. Era singa pulezidenti abeera teyakyawa bisiyaga, ebisiyaga bisobola okubeera mu ggwanga. Singa pulezidenti abeera yakyawa ebisiyaga mu buli ngeri, ebisiyaga tebirina kubeera mu ggwanga. Bino ebiri mu Uganda olwaleero ebikudde ejjembe, ebiri mu masomero, ebiri mu mabaala, ebiri mu maloogi, ebyatuusa ne paalamenti nnamba okubidisikaasingako ebiyiseeko etteeka babiteekeko ne penaluti. Bobi Wine yafuga. Ebiri mu Uganda essaawa eno bwe kiba nga Bobi Wine bw'anajja ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda. Ng'era essaawa eno olaga abantu nitulwanyise Bobi Wine aleme kufuuka pulezidenti bwe tuba tetwagala bisiyaga mu ggwanga. Bino ebiriwo bye watuuka n'okuteesaako ba paalamenti byatuuka n'okuteesaako. Bobi Wine yatudde mu ntebe esooka. Era bwe kiba nga ye bw'anajja ebisiyaga bigenda kweyonera Uganda oba bigenda kwettanira Uganda, bino ebiriwo bivunaanyizibwa kwani? Walikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Nabagamba nti mu butamanya bwammwe ate mwe mweyiwira amanda mu mbugo. Kuba musiize ekifaananyi nti pulezidenti atudde yavunaanyizibwa ku mize egibeera mu ggwanga. Era ne mugaba Bobi Wine we munaamuleka okujja ebisiyaga bigenda kwandala mu Uganda. Byo bino ebiyandadde bivunaanyizibwa kwani ng'ate Bobi Wine si yafuga. Paalamenti y'eggwanga eddamba etuuka okutuula okuteesa ku kintu ekitaliiwo. Singa ebisiyaga mu Uganda bibadde tebiriimu, kyalibadde tekyetaagisa paalamenti kutuula biteesaako. Naye olw'okuba nti byali byandadde nga bikudde ejjembe kasiggu, kyawaliriza paalamenti ennamba okubiteesaako. Nga waliwo n'olunaku paalamenti lwe yatuula olw'Essande eteesa ku bisiyaga okumanya byali bikudde ejjembe. Kakati byebyo byali bikudde ejjembe oba ebikudde ejjembe bigenda mu maaso mu Uganda olwaleero, mutuuke n'okubiwera kubanga tosobola kuwera kintu kitabaddeewo. Byo bivunaanyizibwa kwani? Bobi Wine yabadde atudde mu ntebe esooka. Bwe kiba nga bw'anaafuuka pulezidenti ebisiyaga bigenda kubeera bingi mu Uganda oba bigenda kubeera nga si byankiso mu Uganda. Kabonero akalaga nti bino ebiriwo bivunaanyizibwa ku Museveni. Kyokka ate by'oyagala okukozesa okulwanyisa ono atannatuulawo. Mukkirize mbavume n'ekivumo kiikino mmwe abalengerera okumpi ng'ekisolo kye bayita embizzi nti mwakwenya ate mwagala okweteeka mu luubu lw'abategeera naye nga temutegeera. Olunaku olwaleero nzikiriza ti mu kalica yaffe ey'ekiddugavu ebisiyaga si birungi. Era buli lwensanga omuntu abivumirira ne bwe mba sikkiriziganya naye kwolwo ntega okutu ne muwulirizaako ne nnyenya omutwe nti mutuufu. Naye nga tonnalwanyisa bisiyaga mu Uganda oba mu ggwanga lyonna, sooka onoonye omuti okutudde ebisiyaga gwe guliwa nti bwavu. Tosobola kubeera nga gwe yeekolera itongwa ng'obye wasoma by'okola ng'era omulimu gw'okola gukusasula ssente bulungi, then Chris Mubirwa omusiyaza ajja kukuba akaama mu kutu. Yeekolera badde njagala kuyita mabega kukuba ssasi ku nnyuma naawe n'okkiriza. Era omukubirawo oluyi kubanga ebyo byaleese oba byayagala okukutenguza ate ggwe by'olina. Tukkirize tugaane nti mu mukwano ogwo gw'ekifuula nnenge temuliimu kwegomba.
toyinza kugamba gwe yeekolera atamanyi bya kisiyaga n'olengera Chris Mubiru n'ogamba omusajja oyo mwegombi. Naye olw'okuba Chris Mubiru yagenda e Bulaaya ye n'adda n'amayisa ge yakoma we yeegomba nze. Naye kyokka olw'okuba nti sitalina bigambo byagenda kuŋŋamba bintengule ajja awanisa ebyo bye nnoonya nti yeekolera ebyo by'okeera okunoonya ate nze byendeese. Kakano kabbye mu W k'okeera okunoonya nkuwadde ennyumba emuyenga apartment namba byonna bye tukolerera. Bambikkiriza kubba essasi ku nnyuma, bambikkiriza yeekolera nkubikkula ebbuutu. Kakati olw'okubanga wasoma ebitabo byo naye bulijjo ogenda okunoonya omulimu bakubuuza ani akusindise. Ennyindo yo nga tulaba tefaanagana nayaffe. Munnange olwaddaaki Chris Mubiru ebigambo bye ne bikutengula kubanga ayina byazza kuwanikidde ate bye weetaaga mu bulamu obwa bulijjo. Takomye ku ekyo n'akusuubiza n'okukufunira green card ogende e Bulaaya naye nga gwe gwayagala otwala mu Amerika walemesebwa n'okugenda e Dubai be agent bi kampani bino ebyaba Museveni byakutunza ako akatono ke walina ne bibba ssente zo. Kakati omuti okutudde ebisiyaga babuyita bwavu. Nga tonnalwanyisa bwavu mu Uganda tosobola kujjawo bisiyaga. Bwe kiba nti omuti okutudde ebisiyaga babuyita bwavu kyokka nga omuti okutudde obwavu babuyita Museveni, wallahi ya Mungu tosobola kulwanyisa bisiyaga kubigoba mu nsi nga Uganda ng'ekyakulemberwa Museveni. Ensi omutali minimum wage abantu mwe bakyakolera nusu 3,000 less than $1 mu Uganda mukyalimu omukozi akola naye nga taweza yadde $1 emu. Eyo ensi mwoyagala okugoba ebisiyaga. Mu Uganda mulimu abantu abatudde mu mayafeesi naye nga tebasaanidde kubaamu olw'okuba nti baana b'abagundi, olw'okuba nti balina ennyindo etayagaagadde ne weesanga nga balina experience okukola emirimu egyo. Bonna bammiddwa omukisa ogukola emirimu egyo olw'okuba nga tebava mu kabiri eri naye nga weewaawo balina experience, olw'okuba nga tewali abasindisi. Kyova olaba nagambako Museveni gye buvuddeko nti awe Makerere waliwo kosi gy'otannalengera gy'olina okuteekawo ate nga yeey'omuzinze ennyo naye temugifuddeeko bagiyita ani akusindise. Kubanga ne bw'olisoma obwa injiniya nga tolina akaani akusindise togenda kufuna mulimu. Ne bw'olisoma obwa auditor nga tolina akusindise togenda kufuna mulimu mu gavumenti. Ne bw'olisoma obwa accountant nga teri akusindise togenda kufuna mulimu mu gavumenti. Ne bw'olisoma obwa secretary nga tolina akusindise togenda kufuna mulimu mu gavumenti. Akabonero akalaga nti byonna by'osoma mafaaya singa tolisoma course gye bayita ani akusindise. Era kyenva ndajjanira Kataaha mukyala Museveni maama awe Makerere muteekewo course gye bayita ani akusindise. Otherwise ebisiyaga mugenda kubyogerako bwogezi, mugenda kugamba nti byabatama naye ng'ate yemmwe omuti okutudde ebisiyaga mu Uganda. Kubanga omuti omutuufu okutudde ebisiyaga mu Uganda babuyita bwavu kyokka nga yemmwe muti okutudde obwavu mu nsi yattu Uganda. Mu Uganda weewaawo ebisiyaga kizibu naye si kye kizibu ate nze yeekolera kye nnyinza okuteekako omulaka. Omanyi nabagamba society tetereeza makaago wabula amakaago ge galina okutereeza society. Gw'ayagala okulaba ku Uganda ey'enkya nga nnungi tereeza amakaago wabula Uganda si yeeyina okutereeza amakaago kubanga abaana bo ye Uganda ey'enkya. So Uganda ey'enkya ate si be baana bo. Community tetereeza maka wabula amaka ge gatereeza community. Kya buvunaanyizibwa gwe ng'omuzadde okuze bulungi abaana bo bagase community. Otherwise essaawa eno mu Uganda ebisiyaga
si kintu kinyinza otuteekako omulaka ng'ate babirya with option. Gwe agenda atemula bannayuganda oba temula beeyagalidde. Museveni gwe agenda atemula bannayuganda oba temula beeyagalidde. Nga tonnalwanirira ono gwe bawanikidde ebirungi ne bagenda ne bamubikkula bbuutu. Naye ate nga ggwe kennyini ng'omuntu osiiba otigumbula bannayuganda olutatadde. Abantu abattibwa ku 18 Novemba omwaka gwa 2020 nga His Excellency Bobi Wine mumukwatidde eruuka mu campaign. Mwalimu abakyala abaali bateetayo mu byabufuzi nga bamwe batera okwogera nze siri munnabyabufuzi. Nga tebabadde na Bobi Wine, nga tebabadde mu kwekalakaasa, omukyala yali atambuza mmere ne mumukuba amasasi. Oyo teyeeyagalira kumukuba amasasi kubanga ye n'ebyobufuzi yali abyebalanye. Naye ng'ate alina okunoonyeza abaana b'ekiguli amagala eddiba nti ye ne bwawulira obwegugungo olw'embeera gy'ayitamu. Lwakoze lwalya, lwatakoze talya, n'abaana be tebalya. Kyeyava yasalawo akole wakati mu buvubi, wakati mu masasi agabwatuka, mukazi wattu ne mumukuba essasi. Kakati nnemu okulwanirira oyo gw'olesezza obulamu bw'ensi eno, gw'ofudde omulema, wabula ate nnwanirire gwe babikkudde bbuutu olw'okuba ayagala ebirungi ebyamangu. Nti amaanyi oba obusungu bwe yafuna nga bamumye emirimu, mu kifo ky'okubukozesa okujja okunnegattako tulwanyise gavumenti, ye yasalawo kugenda kufuna byamangu nga bamubiinula obutonde bwe oba nga bamuyita emabega. So nga gwe buli w'owulira ng'onyigirizibwa mu nsi yo bubeera bukulembeze bukyamu. Mu kifo ky'okunneegattako tulwanyise obukulembeze obukyamu, wasalawo kwegatta ku Kulisi Mubiru akubikkula ebbuutu. Wabula oyagala nze yeekolera itongwa nzije nnwanirire ggwe nga sinnalwanirira bwenkanya mu nfa ya Ddaani Kyeyune gwe baakuba amasasi, nga sinnalwanirira bwenkanya mu nfa ya Yasiini Kawuma gwe baakuba amasasi, nga sinnalwanirira bwenkanya mu nfa ya Rita Nabukenya Kabangali ya poliisi gwe yalinnya, nga sinnalwanirira bwenkanya eri Ashirafu Miracle atambula n'essasi mu mutwe, nga sinnalwanirira bwenkanya obwa Franka Senteza eyalinnyibwa mu mmotoka ya poliisi. Naye oyagala nnwanirire ggwe eyatwala obusungu bwo mu kifo ekikyamu. Njagala obbategeezaako ebisiyaga it is an option okubirya, kyokka ate okututigumbula, okutuwaŋŋangusa, okutusiba it is not an option. Bakuwamba teweeyagalidde, bakulesa obwana bo nga gwejjakana nadduli nga teweeyagalidde. Nze nnina kulwanagana n'ebyo. Bino ebintu ng'ebisiyaga sigina ngeri gye ŋŋenda kubirwanyisa dayirekiti, kannwanyise bibireeta obwavu, bad governance. Senga nnaalwanyisa bad governance eno neevaawo, ŋŋenda kuba nzigyewo obwavu n'ebireetebwa obwavu. Waliwo abaana abanyakula obusimu ku nguudo naye ng'ate si babbi. Pastor Bugembe waŋŋamba nti yakulira ku street, asooka kuŋŋamba nti teyabbako ku ssimu ya muntu, kale tezaaliwo mu budde obwo kaŋŋambe zaali ntono. Asobola okuŋŋamba teyanyakulako ku kasawo ka muntu, naye yakanyakula yeeyagalidde oba yakanyakula lwakwagala kwe, because yali anoonya kyakulya. Nti embeera gye yali ayitamu yamusindiikiriza okufuuka omunyakuzi, naye Katonda bwe yatereeza obulamu bwe ejjembize yagireka eri mu bikadde. Kyangu nnyo okugoba ebisiyaga mu Uganda kuzannya n'akwagala. Nze mumpe obuvunaanyizibwa oba okugoba ebisiyaga mu Uganda sigenda bikwatako direct. Kasita ngoba Museveni bwe ppaba His Excellency Bobi Wine n'atuula ne tuggyawo obwavu oba ne tulwanyisa obwavu. Uganda
nekomyawo minimum wage nti omukozi asookerwako alina okuba nga asoofuna emitwalo 2 oba omutwalo 1.5. kampani yonna etalina busobozi busasula mukozi mutwalo 1.5 asookerwako kitegeeza tennatuuka kufuuka kampani. Minimum wage gizze emirimu gigabe kusinziira ku busobozi so si ku kabira so si kwania kusindise. Uganda ejja kuyakayakana ng'emyemyesa tusooke tusekere mubibatu nti owenyirira gitongwa mu mpite nkomeerewo ate mizira lyoke mbagambe n'ekiri balemu okwebigika kubanga obwavu bw'obugoba n'emize egibujjirako automatically obeera ogigobye. Naye nga Museveni wano oba ogweteebye kino kyemuli mu kukola ennaku zino okulaga ndi Bobi Wine n'amala afuuka president ebisiyaga bigera kubeera mu bingi mu ggwanga oba okkiriza nti incumbent oyo atudde mu ntebe esooka yaba avunaanyizibwa ku bisiyaga mu Uganda kati bino ebiriwo automatically okkiriza nti ye gwabivunaanyizibwako. Ate era nakugamba Museveni tosobola kugoba bisiyaga mu Uganda kubanga ababireeta ate bw'osakamu obuyambi ababireeta ate be basasula ne poliisi ate yali birwanyisizza. Poliisi ya Uganda esasula gavumenti ya Bungereza kyokka ate poliisi yeeyina okukwata abasiyazi ate ng'ebisiyaga bijjumbirwa abazungu era biwagirwa nnyo abazungu bivujjirirwa abazungu. Kakati mbuulira poliisi nkusasula musaala kugenda kukwata bintu byange babantu bange be nateekayo okubunyisa omuze gwange ng'okyali masikini Museveni nga Uganda ojja gitambuliza kuleebeeta toyina capacity goba bisiyaga mu Uganda. Uganda nsinga gesobola okweyimirizaawo. Naye ono Museveni amanyira okubeera masikini ne bwagaggawala wallahi olw'okuba ssente abadde afuna zakkakeeka alaba nga tasobola kuva mu bwamasiikini. Bantu bangi abo bemulaba e Kampala ababeefuula abalema abamasiikini ng'abagagga balina zibooda balina nezikamunye. Naye lwaki balemera mu bwamasiikini nti bino ebyobugagga babijje mu bwamasiikini ne balemalira mu bwamasiikini. Kati ne Museveni today yalemalira mu bwamasiikini. Buli omusajja alabirira amakaago lwana kugamba leo tosulayo osobola obutasulayo ate maami nkyaba n'alyakya abaana bange angambye leero sisula wakawali y'amajinni akolera amateeka nkulayirira ng'okyetaaga obuyambi bw'omuzungu obungi ennyo nga ne poliisi yo yakyagisasula toyina kapasite egoba mizeege. Ayagala okugoba obulungi emizeege w'omuzungu sooka oyige okwemalirira obeere ng'omusajja nga ono Kibomberi omuvubuka omuto kijana wa Burkina Faso ya Abdul Traore Thomas Sankara wa generation yeno yagobye abazungu yagobye n'obuyambi bw'abazungu tayagala. Kati oyo ayina kapasite egobe emize egyaleetebwa abazungu kubanga takyetaaga buyambi bwa muzungu. Naye gwe ng'okyetaaga obuyambi bw'omuzungu toyina busobozi bugoba mize gy'abazungu kubanga ne poliisi erina okukwata abasiyazi ate esasula gavumenti ya Bungereza. Bw'oba olaba kisoboka n'olwekyo ne ŋŋamba yeekolera itongwa sirijja kulwanyisa bisiyaga. Abayingira ebisiyaga babiyingira with an option kyokka ate be batigumbula tebeeyagalidde era teba choice yaabwe tekuba kusalawo kwabwe nti mutukuba amasasi kansooke ennwanirira abo. Bino ebisiyaga byangu nnyo lwanyisa oba tema miti kwe bitudde bwavu. Omuti okutudde ebisiyaga bwavu kyokka ate omuti okutudde obwavu baguyita Museveni. Temawo Museveni ebizibu ng'ebyo bigenda kugenderaawo byonna kubanga ffe mu Buganda tetuleekaana na ndegeya buli ku makyokkeera okuzigoba vaawo si bwe kiri. Wabula mu Buganda tutema muti gwa ndegeya kwe zibeera zireekaanira bwe tuba twagala okuzigoba kubanga ne bw'ozigoba genda
era zijja kumala kuzidde kubanga omuti kwe zireekanira gwe gukyaliwo guteme olaba oba zinadda. Ne bw'onalwanyisa ebisiyaga nga tonnalwanyisa tonnatemawo omuti kwe bitudde. Nkulayirira tosobola bimalawo. Museveni kye kizibu kya Uganda, si bisiyaga. Kubanga ebisiyaga ebibeera ekizibu ate Museveni akulaze nti ebisiyaga bireetebwa incumbent. Ani incumbent? Tudejjawo Museveni ogobe ebisiyaga tonga yeekolera ngenzi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, gwe atannamutegeera gwayogera by'otamanyi naye ffe abamutegedde era bamulabyemu ebirungi, abamulabyemu ebyettende ebyereere, abamulabyemu amata obuta. Tugenda mu maaso n'okutegeeza nti walampa balala ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency yayitawo dda. Wonna mumubalira ne we mumwagala omuteeka tubasuubiza nti ne mba mweyita baani temujja muteeka ono pulezidenti w'abantu, pulezidenti wa ggwanga. Buli omu amutunuulidde ate amutaddeko amaaso. Bannayuganda bangi tumulinamu essuubi, tumulinamu buli kimu ekyaffe, so buli wamwogerako nawe ayogera by'otamanyi, nawe ayagala okutegeeza nti omutegeera nnyo okusinga ffe bannayuganda bamwagala, tukutegeeza nti weewumuzeeko. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajjanga mununuzi wa ggwanga ate buli kimu akikoze nga bannayuganda bwe tukimutuma kubanga yeetebwabulwa agenda tuuka okubulwa ne wanywa amazzi olwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumutuusa ne bamutuusizza. Tekiba kyangu nnyo, si byangu nnyo nga ye mubiraba, si bigonvu nnyo nga ye mubirowoozaako, naye tubategeeza nti twafuna omukulembeze omulungi, eggwanga lyonna limwenyumirizaamu, naffe tumwenyumirizaamu nga bannayuganda kubanga atukoledde ebirungi bingi era atutwala mu maaso. Mwabali eyabagamba era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talisobola talimalako, ne wano waatuuse ffe abamutwala baddanga amalako era tulabye nga Uganda yaffe agitutte mu maaso. Kati mwe musigale mu kwogera nga ffe wetutambula ne pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, pulezidenti w'abantu, essuubi lya bannayuganda era bannayuganda bangi nnyo abali eyo batunudde Kyagulanyi Ssentamu ng'ekyokulwanyisa kyonna kye balina ekigenda obbaggyako. Dictator wa kuno tebuhabulwa awamu n'akabinja ke. Abajja nga bazonga, abajja nga balowooza be balangira, abajja nga babundabunda okunoonyaako we tubabudamya, bwe bafuna obwami balowooza nti buli kimu kiwo kyabwe kyaggwa, naye twongera obbategeeza nti mwabalakafu, omukulembeze agenda mu maaso era bingi nnyo byagenda otuukako.